Ani yawandiika kano? Nadduli wuuno. Nze mulwanyi munange tukwatagana. Ebintu by'embambi. Yawandiika nakusindikira? Nakanteresa. Nakakuti atoka kati mawulire. Kakagendemu. Bana abasajja batuli bubi. Katulabe ekituswaza. Wano yawandiika, in order to keep the good image of my portfolio, I request for the above facilities to enable me satisfy the authorities that appointed me with services they deserve from me. Wano akulaga nti I have soko some Ebbaluwa yonna eggwe etandikira awo nnyini omutwe gwayo ne wansi awo egenda Secretary Office of the President Kampala from Senior Presidential Advisor Senior Presidential Advisor Political Affairs Office of the President asatu October yalero ajiingiza request for office mobilization facilitation and interest tuvunulako asaba office jana abatula mukola emirimu je yatumwa Senior Presidential Advisor arajana na office ey'omukulembeze w'eggwanga je yamutuma akakaru y'emirimo je asaba interest ekola ku office eyo asaba na facility asaba ya mobilization mafuta n'ebirala nga president gwe yamutuma this is to forward to you the urgent need for mobilization with a target come 2026 achali nyo tano oli yadde bamunyigiriza ayagala kugenda maaso kukolera president mpaka 2026 awangule kyekitegeeza I have been meeting people at Korping Hotel at 2 miles Kavure near Nup headquarters. Abantu abadde abameetinga mu hoteli kukoropingi senior nga Senior President's Advisor tayina office genda maaso okiraba ebintu bigenze which inconvenience the services of Korpings in order to keep the good image of my portfolio. Oraba yali minister yali chairperson we district ya Fairgureta meka ya Uganda Luweero kati nagamba nti njagala kutereza ikifaananyi kyange kireme kulabika bubi eri abantu. I request for the above facilities to enable me satisfy the authorities that appointed me with the services they deserve from me. Nateka ku mkono Honorable Abdul Nadduli, Senior President's Advisor on Political and Mobilization Affairs. Ni namba yesimu najiteka ko. Nakopera His Excellency the President of Uganda. Kakati wano. Nakopera Senior Presidential Advisor on Security Stroke Chief Coordinator OWC. Kampala oyo ye General Sari. Kakati Nadduli tayina office. Bamu wa Senior Presidential Advisor. Ku mobilization political and mobilization affairs. Abantu ba meeting mu kukolopingi oti. Korpingi. Tusibule tuve wano. Obadoloza byakuzanya. Ekikubya Nadduli kankimalirize. Ye talumamu. Bwatuuka mu maaso ga president agamba olaba ono yakwononera ono yakoze kino ono yatuleetera ebizibu kati ne bagamba katukyapa ono yangamba nti yatoka mu State House n'agamba president nti bannaye nsobeddwa n'omunyayo n'agula ngukubira esaluti kuba buli omu yagala tumukubira esaluti okiraba kati ako kekizibu tulina abantu baffe abandikoze eggwanga lino ne linyirira kyokka baabo bwe bamanya nti agenda kubuulira pulezidenti kubaanika obuziina bwabwe bakuba nkube olaba ekyo kati olaba abaana bano bakola akazanyo bo covid eyabwe teggwa bwe baba bali awo pulezidenti bw'aba agenda ku miitinga abantu bamugamba nti covid yalumbye bakuba abannayuganda yonna pulezidenti olaba ayagala nnyo abantu yasindika puroguramu mu protocol nti mu Christmas ene yagwamu eya 2023 n'agamba abantu bange mubaleete lwakitula ndudde okubalaba covid yabansalako abaana batukuba akapiira kati abantu baasi zonna zatuuse kati kye bakola
ne bamugamba nti omanyi abamu balwadde ba covid bwe bagenda kukebera Janet nti mulwadde ne bamukuba ambulance mbalala ne bagamba muzeeyi togeza bano bwe bayingira wano bonna balwadde babazaayo kakati ebyo byogera ndaba wano ebbaluwa ekiwandiiko hello honorable colleagues notice naye nga kigamba nti this serves to notify you as follows. NRM parliamentary caucus meeting at Chiso's country farm is on Friday 1st November 2024 to yibadde paragraph 2 egamba COVID test is scheduled for Wednesday 30th lwalero and Thursday that is tomorrow 31st at Parliament Conference Hall. Kati gwe bamanyi njagaleta olugezigezi ajja kufuuka mulwadde wa covid matobutusibule tajja kugirinya nze kyovora banga bino ne bwe bampita ne bampoya we njangu tukutesting ogende sirinya nze emize gyange bagimanyi open nobobo tuddeko nze nakwata kano ka open criticism nobobo ndaba ngamba nti Mr. Fono nga bwali mukunda yatwononera wonna wabado sinzira okubeera ng'otulaba matovude bwebu dakika 5 malamba mangi tukomea ono nako olwalo mbade ne matovuvia ni ngoma munafulonasa ye mulungameo byobufuzi fulonasa yaleta government yeno izonna tukusibudde tujja n'abaana abatulimba ya opposition bayabe neyo parliament gye batujeregeramu amini yagigobawo obote yagigobawo mumu ajikomyawo ndife twajiza kyokka kati kulinya wali tekisoboka osoba inyanga tolina kadi tokisoboka kati yafuuka territory nalyo gwanga ddala bw'oba ova eno gyendi kugenda ku parliament oba ofurayinga twenaza country wona bado sinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera byebino omuntu kwambaza eddiba eritali liryo ye yandigambye tetwefuba akafuba olaba abamawulire nze nga sinabitegeera abamawulire nga bagatuwadde nti ensonga y'emwanyi ekutta enkandago owamawulire bwe yakyogera nti ne right honorable speaker nga tebannayingira mu plenary asoose kwesonga akafubo n'aba Buganda kitegeeza kyekyo kati kitegeeza abalala abatali mu Buganda kokasi bwe baleeta ebirowoozo tebikola oba emwanyi esinga kulimu wano mu Buganda leka nkubuulire Buganda kitundu butundu walimu abazirimiramu nga si Baganda bwekiri ate nga bebasingamu n'emisiri kyokka bw'oba toyina research eyo n'amawulire amatuufu gwogoberera lwa nsonga geographical position oba area bagiyita Buganda n'olowooza byebyo ekyo kyekyakuba abantu baffe nga bagenze mu kazimba ak'ekikikuli ke bayita Lancaster House kunoonya independence Katonda abalungamya nti mwe mukole republic ye akulira United Kingdom bo kingdom ezaabwe ne Ssekabaka waffe nga mwali ye bamugamba kingdom yo gikube gijeho ofuuke republican president akkiriza kyokka ono kwina amuwoyawoya taata we yatandika ekintu ekyo Great Britain ng'etegeeza United Kingdoms kati gwakugamba kingdoms zisaanyeewo kyova olaba naboboto okuzisaanyawo kyamwangwira okiraba ate abazungu abo na palamenti eno n'abakungu abo babi nnyo ku mmwanyi yaffe ate abagirwanira begogamba nti bajagaliza basajja bali wali n'ekikondo kyali kigenda kunyooka mmwanyi olaba kampeyini nalaale zino zireetera abantu kwewaayo ne beefuula kye batali n'agamba nkulumizibwa nnyo because ayinayo akaasameme ka 2026 kekabatuuyanya wano kati zi fundraising toziraba president yazigaana kati n'amakyaki tebabulamu emizigiti balumbye era kuno speaker yavudde eri emuje yabadde yasukidde ku kwekerezi yemu n'abawa ne ssente mpitirivu kati awo nnenya nase kunenya mukulu by'abakamu kulu by'abakamu otutunze n'egwanga olutundidde eddala ng'olaba eteeka erimukkiriza kuba disqualifyinga alirina nze singa ndi chairman w'electoral commission
nze kyenkola nfuna abantu bange because yakirizibwa kukola vote education nembateekako ne bampa report bw'oba oleeta nomination papers zo mba nakubala dda ngamba gwanita amongo mu season eno ogabye trillion 10 sijja kunominatinga wakagula you canvassed ne disqualifying no ku budget ya speaker ng'omuntu ayinako ezogaba ne deputy speaker ebyo tetubyagala bye byonoonye Uganda ne president ayina ezogaba ne president chief whip ne saabalamuzi bamuwa ezogaba nze ngenda kuliidinga akakiiko akawakanya etteeka eyo eritutunda ne batugula ng'ente enfu ne president sikyayagala bino donation pledges biveewo akakalubye services nga bwe ziri speaker biveewo kyova olaba abantu bakeera buli omu kati abalala mu Uganda baddiba n'omuntu bw'omugamba kankutwale ewa minisita akukole agamba esangala ntwala wa muzeeyi ntwala wa speaker njagala kuraba speaker njagala kuraba deputy njagala kuraba ki kati abalala tebakyakola because abalala bw'omutuukira akuwa bbaluwa kati oli ayoola wali njole n'akuwa kati abantu abalala babakyawa okiraba eyo classified budget eri wa prime minister eri wa speaker eri wa president nga sinnayogera ebe ng'esaziddwamu kuyitira mu parliament kati ate zibabadde za donation ziddewa donation yaki president ayina bilioni 162 donation kankubuuze abantu ku million tuyina million 45 z'abana Uganda katubale Museveni ono president Museveni mu mwaka mwaba meeting abasobola kufuna chance emulaba bali bameka bayitirivu bamusanga mu bisaawe mwekezi one on one abatini because donation ekwatibwako owa one on one owo mu kisaawe bamutunda butunda ng'ente enfu bana abatesitesi ba president bebasitula ebisawo ne bagula akacupa kamu k'amazzi ne bakola accountability avayo nga basuubizza ngenda bawa kino sako yamwe ngenda jongera mu sente bwezi anaalondoora bebali era nazo bali abana abatuma bakulipa nazo kyova olaba bw'ogenda ku mutimbagano gwammwe omuntu akugamba ate bwe bamala okukwata sente ne bazimulyako oyo taliddayo kurabika mu maaso g'alaale president waali bamuteekako ebbala bw'abajja naye ng'abalala akwatibwa ne bamusuula eri ate bano president batera kwogera amanya gundi abo bonna babasalako bw'alaalika nti nyingira nakaseke babaggalira buggalizi tebaagala balabikaawo because bajja kukola ki bajja kwasanguza sente n'ebirala waliwo ekyo ekintu kyatutuukako nga tetukitegedde Fronasa n'abalwanyi bonna twali mu ddwaniro obukomero nga tuli awo ne president nga kwali kati ne wajja abakadde babiri beeyo mu ddwaniro batuula fena ne tutuula kati Zeddunga ono akulira ba veterani ba Luweero ye yali tamanye ekiri munda abakadde ne bamugamba bw'onoogenda kuweereza speech mubuulire nti mukadde gundi na mukadde gundi tuli wano twagala kubuuza ku president ye bambe n'amanya nti abawagizi ba Museveni n'agamba waayo w'ekitiibwa president nyina wano abakyala babiri baagala kukulaba baabano abakyala be batuuka wali ne baleegana lwiso mu maaso ga president ne bagamba byewatuwa yatubba n'atusaanyaawo ensi 5 saamanya entalo zaabwe ensi 5 n'ebeeraawo kati ekintu ekyo kyaleetera Seddunga obuzibu okumusosola kati Seddunga wenjogerera ye yagaana kunyigira president yandibadde yeeyunga namubana banuupu n'ensako ye naki byonna bamusalako ne bamuyuweeri kati nalwesaka yamanya nti ono yapanze bali na ku independence Seddunga yaliwo wali Busia ye chairman
waawo veterans tebagamba na president nti Ssedunga wuuno wano ku lwa kintu ekyo era president bw'aba abiwulira taasa Ssedunga takyaliwo kati bano balowooza nti yapanga bali abakadde balowooza nti yabapanga kumbe naye yali awo abantu bayamba NRM ne bamugamba naffe mu lutalo lwa National Resistance Army twaliwo ye n'asanyuka n'agamba kandage president abantu be kati ne bakyankalanya oyo ne bamukyankalanyira ddala ekyotalabanga kati awo ze ntalo eziriyo ez'omutawaana ezireeta akavuyo bannaye ate nga si byangu kati n'oyo ono kuliisa obolo omanye ekimutuuyanya ekituufu akimanyi kyokka bwekamutanda wuliriza bwekamutanda ekyo nsobola kukiremerako bwekamutanda n'ayogera ekituufu tasulawo bw'oba oyagala kumanya genda oyintavyuinge Bulola Anderson bamujjako ku mulimu kati baacapa oyo fe abasigadde tuwogera nga tuli immune aninze banzijje ku mulimu ki nze kyembasobolera kyokka bano baganda bange bano abalwanyi bange ba Ssedunga bano be baweereza emirimu mu office of the president bwacapa ku sipiika bakeera bange oyinza kusanga ne Ssedunga n'omusaala takyagufuna lwabali abakadde boy ekyakubisa Nadduli kyeki Nadduli bamuwa Nadduli muwabuzi wa president leka nkuyambe ekirungi nze bwino nyina bwino asingayo mu Uganda wano bwino mulaba wano leo ino mutenga mu computer sebo kati office nyina yo bwino bagiteka ko muli kankuwe bwine kona lebo Nadduli otye n'okutya nyina wakabaruwa wano abana kati nakataddiwa nakaleese ako kalala ako kabakambwe kali muno kana akantu nyina kakulaga olabe ebifa mu Uganda ku Nadduli kuhonalewo yali minister kakano okalaba ndako request for office mobilization facilitation and impressed ntano memo memo tebere ya ku office wali kati chechi jireteni kati kano yakawandiika ani yawandiika kano Nadduli wuuno nze mulwanyi munange tukwatagana ebintu byembambi yawandiika nakusindikira nakanteresa kakagendemu bano abasajja batuli bubi katulabe ekituswaza wano yawandiika in order to keep the good image of my portfolio I request for the above facilities to enable me satisfy the authorities that appointed me with services they deserve from me wano akulaga nti I have soko some baluwa yonegwe etandikira awo nyini omutwe gwayo ne wansawo egenda secretary office of the president Kampala from senior presidential advisor senior presidential advisor political affairs office of the president asatu October yalero ajiyingiza request for office mobilization facilitation and impress tuvunulako asaba office jana abatula mu kola emirimu je yatumwa senior president advisor araja bebakuwa loan nefuka bad date they write it off choka wano bongera mama goba mpaka neze wajjayo nazo nezikola amagoba ne bagikola compound interest wano tetulina simple interest kati kyovoraba eyewola omutwalo omukafuna ogenda kwetolola omwaka nga bamubanja obukadde 5 nga wewola mutwalo omutwalo ogukola amagoba
n'amagoba g'otaddemu nago ne gakola amagoba ne zibeera zikola recurring buli obeera nga tonnabasasula kati ekyo kyekizibu so kati tugende mu parliament munda kuba ndabawo okwawulayawula okuzzeewo olwaleero ku statement speaker parliament zeyayogera statement nga zigamba nti make sure those Baganda don't get the numbers but before that ena ebbaluwa ya Chris Obole mukwano gwo ono owanankanyo mwogezi wa parliament Parliament of Uganda Office of the Clerk to Parliament naku z'omwezi 25 Oktoba 2024 media statement ngenda kusomako sentence esooka ey'okubiri n'eyokusatu sentence esooka egamba there is a video circulating online of the Right Honourable Speaker of Parliament of Uganda consulting with the clerk at table of the microphone on the National Coffee Amendment Bill 2024. The video does not capture what she said fully, and some people are attempting to complete her sentences based on their own biases. Akasembayo, akakulu. That characterization is rejected as a poor attempt at using artificial intelligence to score political goals. Nasako mukono Chris Obole, Director Communication and Public Affairs. Chris Obole awusiwa communication. Roya empandiika eyo tali mukutuwa communication between akatambi nakawulira kati ye Chris Obole kati awo afuuse wakadaala k'ebyobufuzi because ayingiddemu characterization ejo language si ya communicator ye yandibadde atugamba nti banaye mutusonyiwe amawulire agayitingana bagakwata bubi sipiika kyeyayogera kyekino n'atumalayo ne tugwa omenyawo kali akatambi kati ye kyatugamba atugamba nti aboogera tebamalayo tebatulagamanya byaliwa ate yali communication between who ejo bwe tuba tugenda mu communication tayina weegwa mu bisanyizo bya communication eyo egwa mu bapulida abawolereza bakiraya nti baabwe kati Chris Obole is a legal officer wa Right Honourable Speaker is not a PRO of Parliament mu baruwa eyo era no agenze na kukadala n'okukuuta akadingidi era n'avuma damoka somaka akasemba damoka some akasemba damoka some akasemba that characterization is rejected as a poor attempt at using artificial intelligence to score political goals. Beyambisa ebyuma bikali magezi okusobola okutuukiriza ebigendererwa by'ebyobufuzi. Chris Obole ebigendererwa bya Right Honourable Speaker kuconsultinga clerk abimanyi bamu briefinze nga bwali mu Parliament. Characterization ajijawa artificial intelligence ajijawa yengako ku communicator takolesa words agenda muki mu byuma bya karimagezi najjayo nakugamba ntabayi ono yayogera kino ekiriyo kyekino because ye obuyinza abuyina to access kati yechangira ku lugambo luno olw'okusiiga akazigo n'olw'okusiiga enzira abalala n'abayogera kwera tabamanyi because tatulaze nti nze eyayogera kino yono nono so kati ebbaluwa yo gikubeemu ebitulisebo ebisingayo ate erimalisi yafe na bias ono Obole kyatidde kiri kimu butanokola y'amanya waliwo baatayagala mu bizinesi za Parliament awo kuzoogerako nenga bali bebakababe ye mwogezi wa Parliament abaka bebakababe okwogera yandibadde asoma ekiwandiiko kyebamuwadde yina akitukuba mu maaso nti nze ng'omwogezi ng'omuzindalo gwa Parliament eno ye statement ya Parliament
teyandiyogedde bibye nga ye ate neyekyanga neyekola ki neyeyingiza kati ye speaker amukwatako ngaani speaker yakulira house wali yabanga mukamawo no speaker tayina na buyinza kwa pointinga oyo mwogezi wa parliament n'okumuveetinga n'okumuleeta mu parliament oyo public servant speaker wa rugambo rwa akaruru bwe kamukubira bukedeya tadda ono asigalawo abeerawo ate n'amanya tebagafaanagana ono bamuyita public relations oba communications wati oli arondebwa karuru wali ekimujja eri ewaabwe ajjanga MP kati bwamala kutuuka mu palamenti nga MP kati palamenti neyerondamu kusinziira ku teeka lyayo speaker deputy speaker kati talina wamukakatako yandibadde adefendinga kraka bikyabo abakozi abo kati kweyingiza mu byabano kati kitukyusa nekitulaga nti n'okubeera owa communication owa public relations mu parliament olina kuba oleeteddwa abannabyabufuzi abo because public relations siba MP beffe abali bweru bwa parliament kati yandibadde atwawulira nti nga bwendi wano era ajja kubifuna era egulonade nesiraja nampabaka gulawundi ye nze kyenjagala agambe nti omukulu Matuvuuno byayogedde byebino ekituufu kyekino ekiri mu kompyuta kyekino sikuleeta ebigambo kati kino ebbaluwa ya poliisi obole si bbaluwa lutalo lwa bigambo nakamwa ebyabanyankole bye bagamba nti omuntu abeera mu lusozi n'omulala mu lusozi ne beevuma crossword kati ono ali mu kwevuma n'abali mu lusozi lw'ebweru n'olusozi lw'omunda yabadde abyogedde ku Baganda akasembayo agamba the speaker enjoys an intentional and respectful relationship with the people and the leadership of Buganda which is why an hour before the sitting she met and consulted with the Buganda Parliamentary Caucus on the bill. Kati bigambo biri abagala ubitaninga nga byokusosola mu mawanga obole mu bbaluwa agamba nti speaker ayagala nnyo era yensonga lwaki nti biru byalete byana bagenda mu parliament yaso consulting Buganda Parliamentary Caucus era akolagana leadership ya Buganda speaker yatomede era yakoze nga atali speaker yes n'okumusiiga kw'enziro eyo nti yajereza Abaganda ye yabyereetedde lwa butamanya bwe yalibadde alina kukola ki kyeyandikoze yandigambye nti ensonga eno engeri gyekuta akati eddeyo mu kakiiko akakiiko kaggulewo emiryango gya palamenti Buganda Caucus egendeyo Ankole Caucus egendeyo Bugisu Caucus egendeyo n'abantu sekinoomu abayiro manyirivu ku ngaffe bulijjo bwe tugendayo bamuleetere report kati ye yakoze ddiiru eyekisiikirize kati naye shadow speaker wetwogerera wano shadow naye alinga bano ba Semujungando shadow minister shadow what shadow minister of finance because tamanyi bayina okumitinga ku ensonga eno ekigambo tukiyita Uganda Coffee Development Authority tekiri mu ggwanga lyonna si eno gye baagala okujjawo mbadde banyogamba coffee njigambe Uganda Coffee Development Authority eyo yeriko kati bali kujogerako nga Uganda kitongole kya Uganda so si kya Buganda kati bw'otandika omukwano ffe tugiyita marriage of convenience and marriage of frustration frustrative ideas n'entegeera bwejja kati atabudde parliament n'ekitongole n'ekirowoozo kino speaker ye mukulembeze kukitabula kukirimbikamu
oludda olumu kati nabo ne bamulowoozaamu nti ono engeri gye balemaganye yavodde Buganda. Lwaki kino ekintu kitanize kirabisa okuba nga Buganda kokase ekyowuniize nnyo ekyemmwanyi ate ng'emmwanyi tezirimibwa mu Buganda mwokka? Buli omu bw'aba ayogera mu mateeka tasuka nsalo. Ono wa Buganda akiikirira Buganda nga bw'ogiyise Buganda kokase ye eddoboozi lyetajja kulitwala mu balala. Ono omulungamya kyova olaba bateekako neutral body right honorable speaker. Luli bwe baamumiitinga yali wakubagamba naawo katugitwale mu kakiiko mwena mujje buli omu aleete ebirowoozo bye. Kyokka bw'oteesaganya nabo nakati bweyita ne bwesigalawo bajja kugamba nti Buganda yagisigazaawo naani Taamongo. Kati abeewaabwe bwe baba tebajagala bajja kukucapira oyo n'akalulu taafunye bajja kumugamba nti gwe wakolera Baganda. Nakyo kimumire mu byobufuzi obeera scientific tobeera impolitic. Olaba mu byobufuzi mu philosophy ebyobufuzi walimu ekigambo kye bayita impolitic. Impolitic kitegeeza kutomera butomera nga toyina science ya methodology gyoko. Byonna yali group emu kati yakomyewo lumu kutukyankalanye. Wulira ekisesya mu palamenti awo zino esente eziyigiriza abantu nezisikiriza abantu okunywa kaawa ziri ku akawunti ki? Zigenda mu Prime Minister's office. Bwe zimala ewange zaatuuse nyige kunywa kaawa. Kyokka tuyina abafere. So ababaka ba palamenti batutimba bbula kati bye bakola tebirwanirira mu banoonya akasente kankuwe mbadde nkibalekedde nti mukole investigative kankibawe ekituuyanya ba MP abo kana akasente ke baabawa bakaboodabode kuyigiriza abantu kunywa emwanyi. Kati wali olabyeko akafunyi bo bakafuna because bw'oba tobawaddeeko bw'oleeta ripooti mu palamenti bagigoba oba bakuyita mu kosasi ne bakunoonyerezaako. Okwewonya obutakunoonyerezaako ekyabwe kiweekiri. Kati tebadifendinga mwanyi badifendinga guli omulyo ogw'akasente kalya ke baateekako budgeti ne bakatwala ewa Prime Minister. Prime Minister agent wa palamenti ekyo kimanyi. Bwe bagamba nti nyangu otuwe position yo floor of parliament bo olusania batuzanya akazanyo bamanya nti bwe batugamba kireete ku lusania lwa parliament tujja kumanya tubalwanyise. Kati bo bakugamba twagala Prime Minister aleete report ku floor ya parliament ku sente ez'okuyigiriza abaana Uganda kunywa emwanyi. Kati naye Prime Minister ajja kutuula bwe bamusamoninga through the right honorable speaker kamuyise kati agamba bantu kaita ofisi ye naye tagenda oba agenze oba tagenda okuteekateeka wali mpitirawa abamwali. Kati singa tabawaako bwe yandiganya okwapiyaringa bandi bagobye bano baatuma eyo diiru bano bagenda okujja ngolode bamaze okufuna akasente kaabwe ne bakiwudiisizaawo because Prime Minister bw'atajja nga leader of government business nabo ba government registration bandi badde bakigaana. Kyokka kati babeera mu corridors ezo mu nkuubo ne bagamba waayi tonvaamu akati enkyaha n'alabika nti eri Abannayuganda tulinawo na buno mwe tebabayita bantu bakulu n'obuno obwana obw'amawulire obuli ku palamenti obujja kunjanika kati nze okumponya kambule nsindike PS n'abalalalaawo ekintu mu kiwunzike kive mu ddiiro kati ye katembe eyo. So ku mwanyi nkiddamu nga tokimbuuziza badifendinga sente z'okunywa omwanyi zaali billions and billions and trillions. Wulira nze onjigiriza okunywa emwanyi nga kaawa bannange kati bateekeko kambawe naku magezi okutubba obulungi bateekeko ne zitukkiriza okumeketa emwanyi. Waliwo zino emwanyi zaffe ze baafumbanga
zetwalyanga kati nazo bazitujjako lwa kutuleetera ebyaba cappuccino nabyo ne tuzaako nazo bateekeko sente kati matofu gwenga omuntu ogamba nti UCD eddeyo eri oluvannyuma lwa UCD okuddayo eri emmwanyi egenda beesigaddewa aha kankiddemu bulungi UCDA eddeyo mu ministry egendeko n'eteeka erituyamba kubeera eyaffe nze eteeka lyenjagala bateekeko eteeka nti bweddayo bazeewo coffee marketing board coffee marketing board mu citation yaayo na title yaayo na section ze bateeka muli balage nti ezeeyo ku lw'abalimi b'emmwanyi abalimi b'emmwanyi bennyini n'abasuubuzi b'emmwanyi batuule balonde chairperson baddemu balonde committee members batano board members abanaatuula ku kakiiko awo kati awo ministry nayo etuleetere bano ba commissioner coffee development manya whatever commissioner production commissioner ki nabo babeegateko kati olukiiko lujjule ate tebakakweka eri mu ministry ministry ya agriculture erina ekizimba awo wansi bakateeka awo wetusobola okutambuza n'ebigere ne tutuukawo kati tukakakalubye ng'abanansi ekitereeza ensi eno teeka eririwo si CDA si ki ate ezo authority nkulaze bulungi oba nkirambise bulungi bazitondawo na mission bbiri emu kugaba mirimu endala kutuba because kati olaba bo babadde benyigira nnyo mu kutuleetera n'emmwanyi zino ezabagwira ezitali za Uganda za nansangu eza Uganda zikyasobola okukola ku mutindo kati oguliwo lwaki zenungi tezituleetera na bulwadde zino genetically modified ezo zo zijja kutusaana kyova olaba abedda baali bakugamba mbekete emwanyi nywe emwanyi ezimba kati abaawano lwakutuleetera bino ebya genetically modified bakugamba bwonywa emwanyi ekukubya ntunuusi ekuuza n'otulo kati lwaki eyedda teyalimu enzaayi teyalimu nicotine oba njaayi ekuganya okwebaka ate eno eyedda yali emmere yali ekuuma kalica yaffe muba ogenda kuwasa muzisiba mu byayi byaffe ziri maawo mulya bazifumba bulungi ne zizimba omubiri kati ffe ne tugenda mu ezo kati balina okunyikiza ezaffe ennansi kati tolaba eyo naadizi kyebadde ekola ye yatuleetera enkoko enzungu yatuleetera ente enzungu yatuleetera kyekimu ekireese nti Dairy Development Authority bagizeeyo abantu ne batanyega because kati amata g'ente enzungu bw'oba toyina fridge tegaliiwo life yago fridge life yago kuteekamu eddagala kati kebeere surplus bwe gaba gava mu nte enzungu tegabeera nakatale because balina gye bayita lactometer yo babateekamu nesangamu eddagala nesangamu amazzi ekugamba mabi kati oli agula yateekamu akuuma ako kyova olaba abannakenya batwekyangirako bwe baali basingayo kunywa amata wano bwe baapima ne basangamu eddagala ne basangamu ki amadagala gaffe agedda ffe abatansoma ge mwagoba mu maketi ge mwagoba mu maketi twali tutera kukolesa amadagala nga gava Germany manyawa ng'eddagala bakuwandiikirako nti lino eddagala bw'omala kulikuba ente togisala n'olya ennyama togikama n'onywa amata olindako ennaku bweziti kyokka gano bagamba nti bwe ekamu amata amatono ne bakulimba nti mineral link nti giwe ekijinja ekyo ekirye olabe kati yeyo sapulaasi
kati tubera tushane surplus nga mataga bay nze byanemu kutegeera kati monopoly eyakatale bwe bati waliwo regulator kyovola bana sente zaffe zanaabuuka tezina value ziri awo because azisala n'agereka taliiwo Kenya bakeera ku TV zamwe ku radio zamwe minisita w'ebyobulimi n'agamba kuva leero amata lita sente bweziti kasooli sente bweziti ebijanjalo tosukawo kati wanufanya atuwe bei basuubuzi ate abasuubuzi abo bakola monopoly mu kutugerekera ate babakkiriza kutuseera n'akatambi weekali nti seera kyoyina ofune kyotayina. That is kyebayita liberal economy. Mu free market economy buli omu atunda nga bw'asobola. Ate free market economy yababbi nga ne mu America balina free market economy. Kyovola aba Trump nga president yasingayo sente. Free market economy etuleetera bano abandi tulwanyeeko kusuubula yo bw'ogijjawo buli mukulembeze wa gavumenti ne bw'aba LC1 tasuubula bw'omutujjanya n'omukaabya akolesa buyinza bwe kukuregulatinga n'osala ebbeeyi kati ye mwenyini yenna nyini kankuwa ekyatutuukako wano mu covid babigadde lockdown kyokka ebizimbe lwakubeera ebyabananyini buyinza bw'omugamba sijja kusasula eza rwenti saakola ng'agamba olina okuzisasula otayagala ekufulungi taddeko singa kati abaali bannanyini bizimbe tebaali bannanyini gavumenti bandibadde bagamba nti etteeka lya pulezidenti lyayita naggalawo kati bwaguddewo emyezi egy'emabega tugyerabidde tugende mu maaso kati kyekiyamba abazungu abagwira bano abasuubulira muno bo baavu kusinga ffe bekibayamba kati tetugenderera mu gwa 12 tugenda mu November jibuuke tugende December kati bo bwe batuuka December kampani yakusupplyinga amasaati osasula ezo zotunzeeko ezikyali mu stoka bazidiikira yalinga dead stock ne bakulagira bijjemu obisuuli tukusupplyinge bupya kumbe gwe n'ogenda ku street bye bino byosanga amasaati bagaleetera muki mu buveera ne babujjamu ne bagireka nga teri mu kaveera kana akagisiba ne bagitunda 10,000, 15,000 omutwalo ibadde emitwalo 5. kati oli ne bamusupplyinga birala kyokka kati wano bwensuubula wo omwaka ne guggwa osigala omanja